Banatariki Media mwena jemusinzira okutweyungako ku mukutu guno ogwa Tariki Media 5123 mbabuza konti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawulire getuyinawo kati galimu entalo nyingi nnyo era nga Maziga Merere kulwanagana mu Uganda wakati w'abayimbi nabo abategesi b'ebivulu. Mwami Bajjo Events ayina yo bu video bwe yakoze nga alumba Bebe cool ate tugenda okulaba munaku biri amabega wezise nga ate Alienskin ate akoze ku Bajjo event naye amukozeko attack eyabadde eyamanyi nnyo eyabaddemu okutomera motoka ya Bajjo events. Tewerabira nti mu maaso awo nja kuleetera neka video ka press conference ey'omwami omwana mulenzi Big Eye muyite Ibrahim Mayanja nga alaga obumativu bwe eri ekibiina kya NUP n'abakikulembera na biki byafunyemu achievement bino yabayise bannamawulire n'abatuuza n'akola ekiwandiiko namutayika ng'era akunze ne bayimbi banne bonna bamugoberere bajje begatte ku NUP National Unity Platform. Kakati nga sinakutwala mwe byonna njagadde nkulage akatambi kano okalabe tulyoke tukomewo tulabe biki ebyabadde mu press conference y'omwana mulenzi Big Eye ne bannamawulire. Kavidi yako kadiridde okubeera nti omwami Alienskin yajidde mu motoka Nissan Patrol ate n'abeera nga alaga nti ajja n'atomera emmotoka eya Bajjo we yabadde eparkinze omulundi ogutali gumu oba ebiri wabula nga ajja n'agikoona ku side ya dereva ku luggi ate nadde mabega neera ate n'akomawo era n'ajja n'agikoona ate era n'ajja n'akomawo era n'agikoona. Ekyajje security eyabadde akolaawo okubeera nga ava mu mbeera n'asalawo najja alemese
Alienskin okwonona yonona motoka ya Bajjo ate awo abantu bonna we bamweyungiddeko ne bamulagira akube amasasi naye teyalonzezza n'akuba emmotoka ya Alienskin emipiira ebiri amasasi gabaddenga 3 ekigambibwa nti essasi erimu lyakutte ettaka ate nga amasasi 2 gabadde ono target ne babeera nga basobodde okushootinga emipiira gya motoka ya Alienskin Nissan Patrol nebeera nga yakubiddwa emipiira nekka wansi olwo lwe lwabadde olutalo neera ate nja kuleetera sijja kulwisaayo sijja kwogera bingi nnyo mawulire gano geeyogerera kankutwale direct olabe akatambi ka omwami Big Eye Ibrahim Mayanja nga ayogerezaganyamu ne bannamawulire mu press conference ye nga abalagana ki ekiddako kyagenda okukola n'ekyo n'okubasuubiza nti mu wiiki ettawera emu ajja kuba abafulumizaayo ekipya ng'era alaga nti music career ye yakomyewo mu bujjuvu azzeeyo ku mulimu gwasinga okutegeera kwekwo okuyimba era musuubire bingi nnyo katulabe video ya press conference ya mwami Ibrahim Mayanja eke Big Eye wabula nkujjukiza gwe omupya ku mukutu guno tewerabira okusubscribinga ate era commentinga likinga era sharinga ka video kano kasobole okutambula okubuna amawanga tewerabira nti nga tuvudde mu video ya press conference ya Big Eye nja kuba nkuleetera ate attack ya Bajjo events gye yabadde akola nga ali ku radio station emu nga alikola attack ku Bebe Cool nga agamba nti Bebe Cool takyali muyimbi ali ku mulembe era sobola kuteeka mu kivulu kyonna n'osuubira okufunamu ssente. I thank the president for having welcomed me where I belong. My life is back. I am thrilled with joy and happiness. I am having better night sleeps. The love and the affection I've received since the day I was reintroduced to the world is overwhelming. Thank you, fellow Ugandans, for the excellent reception. As an artist, with the people's blessing, my music career, the job I only know how to do is already back on track. Thank you to all those who are doing everything to support my music. In a short while, I'll be releasing new music. I request all of you to be on the look for both my new and previous songs. I sign Manager Ibrahim Big Eye, CEO, Big Music Entertainment. Yo CEO wa Big Music Entertainment, Mr. Big Eye Starboss oba muyite Ibrahim Mayanja ngera abasuubiza bingi nnyo mu bbanga eritali lya wala n'abasuubiza ne ka concert akajja okujja mu maasawo naye nga teweerabira okusubscribinga ku mukutu guno n'okulayikinga ka video kano kasobole okufuna mileage katambule nnyo okubuna amawanga kati nkankutwale buterevu mu ka video akakulaga attack ya mwami Bajjo event n'engeri gye yadimininzemu Bebe Cool n'amuzala wa ebitagambika n'agamba nti ono si muyimbi takyali muyimbi n'okumuwa $1.5 oba omuyambye nnyo ate n'alaga nti omwaka ogujja ajja kuba ndowooza aweebwa $7,000 Lutsano jukiri nti omwami ono Bajjo event Bajjo yakola is a promoter naye yakola ekivulu so omwami Bebe Cool n'agamba muganda wange nga tokyanfaako tokyanteeka ku gundi n'amugamba nti Bebe Cool oyagala nkuteeke ku kipande ojja kumpayo $2,000,000 kubanga gwe mwennyini ogoba bugobi abantu bwe nkuteeka ku kipande oba mbanga ataddeko okugoba abantu tebakyakwagala kati oba oyagala nkuteeke ku kipande ojja kumpaayo $2,000,000 kale katulabe ka video kano n'ebigambo by'omwami Bajjo event nga bwayogera ku Bebe Cool.
kati musajja muloko na nchiddamu nchoga kati eno message egenda bawuliza babita batakulidde nanjogera ku Bebe Cool bw'otoyogerera wano ne senye ne Fox ya Uganda ne Fox ya Uganda ndogeza nongoba ati obudde bugenda tugende Bebe Cool ekimumpalanya n'okupita idiot nafayo n'enkola list nze ndi businessman ndi promoter ne mu million mu kitundu basi yali asana Bebe Cool buli mwaka taina nyimba zisula mu kuzigula milioni 2 akubye TikTok akubye zina yafunganga yafukusako ulire akubye simanyi question byayimba na kinyini simanyi question obabuuzani simanyi naye kubira Bebe Cool esimu na ine kivulu kya kyabazinga kino kidamu nengamba Bebe mpayo mukadabiki kuteke ku post kadima gwe nkuliza Bajja lwaki bamvumye idiot Bebe Cool yakubira Bebe bunamusaba milioni mbwa unamuteka muyambe muteke ku post agnayimbira ku kyabazinga kadima okulira wachi Bebe omuteka ku post atagoba abantu abalo mutwalo nga kuvuga Katonda atali muntu ayinza genda mu kivulu kiri mu Bebe Cool tali muntu ayinza genda mu kivulu kiri ko Ronald Mayinja tali muntu ayinza genda mu kivulu kiri ko bayimbi bagwa atenga nyimba zibayimba siza message Bebe Cool ayina ekizibu kimu nti yekweka amazima nakubadde ntandika program eragamiti mukikamu bamwana abagaga ayina level ze yetekako Bebe Cool ayagala muwanenga bwempana BOBI Wine nakamanya ati BOBI Wine mukika ky'abayimbi ye mugaga ayina kasente bwatuka ku kyalo Bebe Cool oyina kusima toyi oyina gabula bagenyi butogo opuya bulungi Bebe Cool mulimu oyina okola oyina gabula bagenyi butogo oyina kusima toyi yantaana oyina gulambugo ku kyalo oyina kujja n'obwa Bebe Wine akatogo ng'ofukamidde Bebe Cool alowooza tulambera ku radio nepanda BOBI Wine tubali mu semulevu ye syndrome eruma bamayinja Chembade nkugamba tugende maso bade nkugamba kadima uli sityobola sanga kuchubola kadima abayimbi nage bayina ekizibu baloza benkana ne BOBI Wine asima kisebo ayina kusimantana ku mufusi ng'abafusi kubanga according to you mukika ky'abayimbi Bebe Cool omulimu gwe kugabula buugi bantu kulumbe BOBI Wine ayina kujanga n'okuzika kunatera okugwa kubanga BOBI Wine wabaziika aweereza sente atuka kutuusa bukolo Bebe n'adabyeko kuti Bebe ng'olina kufumba katogo kati njagala okubagamba mwenna bawulira osobola batayagala musajja listi y'omwaka ogujja Bebe Cool atejja kuba 7,000 ayamba ne muwaka teeka mu nsanvu buli mwaka simpala na kati Bebe Cool ayina bakuzaala mukono oyina basaddebo bazadde basobotekamu olimba zina n'aluwuliriza nga bakyaluwuliriza ng'akozi lugamba kitegeeza ki dancing mbaye ekigambo dance musadde wasoteka mu TikTok n'awuliriza tayawula muntu ayinza kuga nti ennaku ennuma ensi n'ennyiga naye neegumya ekikomando nezinaasobola limba lwa kamiliyoni kati Bebe Cool ayina ekizibu alowooza yenkana kamiliyoni alowooza yenkana BOBI Wine n'atamanya nti kamiliyoni ne BOBI Wine bamuleka mayiro 405 tebali bayimba message omusajja Bebe Cool ayina ekizibu kakati ne bwana akola video n'azikwatira ku mwezi nga talina content ayanguriza ne bwana akola video mu Los Angeles opulya oyo Bini Cool tasobola kuddamu kola hit Bini Cool abere mu kufumba bijanjalo bye Bini Cool ngamba abere mu kufumba bijanjalo abere mu kusobola ku bantu bino bya music yandibadde azosomesa tolaba nti kye wakola novayo n'oteeka big size ng'ennya bw'oli buli natwala Bebe Cool emukono kati kakule Bebe Cool akina muwa sentence kaya sirika nagenda nenkola ekivule mukono kukola ni hotel ndayira amazima ga Katonda kaya soko sirika nawe mukatonda mukulu ekivulu kyasa namuwa milioni 4 nabuka hotel ne kola hotel kyamanja milioni wali mwakati miaka 3 emabega yitwali mu covid miaka ng'etaano emabega buza Bebe mukatonda mukulu nasula mu hotel y'abasajja Bebe Cool najja ne sound lefa ye n'afana abantu babulanga mu bifu Bebe Cool akola mu Uganda mu bifo bibiri kati njogera nga professor w'ebifo emukolo yalina fan base yagwa kati yasigaza ambala nembala tebakyamulaba twagenda naye Masaka wulira tokwata simu twagenda naye Masaka twagenda ne Bebe Cool Masaka Bebe Cool yavuwaza Big Zone Bebe Cool Big Zone yamuteka milioni sirike Big Zone yakwata milioni 2 naye sirika otabula Bebe Cool yakwata Big Zone we nasa yakwata milioni 2 nze nasoma omulimu netugenderera twafuna omulimu omuno ekitundu twagende Masaka sho twagerabira nero oyo yajja ne Bebe Cool nadduka e Masaka netugende mbala twafuna ku magoba abantu 12 nga tusimana covering expenses kati wevaine mu milioni mu kitundu nti mu experience Bini Cool azenga ansana
Bini kulu asala. Ya ino kusasura Bini kulu. Ataina njawulo na bachayi wanjaye. Bini kulu. You always be an upcoming artist. Always. Bajjo kamboza ati ya Wachi. Bobi Wine mukuru muchika. Ndabawo fitina eriwo between you. Sina fitina na Bini kulu. Bini kulu muyambi okutoka wange bonna. Namuwako diru ya milioni nkaga Power Force, nemuwako diru ya guru, nemuwako sekretari yali ampadde chokoleko kundeka. Bifulu akwe bifulu. Bebe kulo kuwe chifu ayino kuwerako sente, ayino kuwerako drive n'ebipande n'ekifo. Katonda. Ayino kuwera chiko. Bebe kulo kuwe chifu ayino kutekako drive n'akuwerako ne milioni 10 ekisegege. Bajjo. Bebe yasinga bisirani mubaye. Omuntu asindika ekigali. Omuntu asindika ekigali obatunda ebikajjo bye. Asinga ekivulu kya Bebe kulo. Omuntu afisa singi bitano olunaku. Asinga ekivulu kya Bini kulo. Bona agendanga. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.